Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gyesinza obbanga otuwuliriza. General Kahindo Otafiire, Minister wa Internal Affairs era mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo takinga measures noba takinga orders okukwata high ranking officer ku nsonga zino wammanga. Kakati twagala okujja okwogera ku nsonga zino eri bannayuganda tuzibategeeze okubalaga nti n'ensi yaffe weeri yawabadda. Newankubadde Kahindo Otafiire enfunda eziwera avuddeyo ng'agenda maaso n'okulaga eggwanga nti akulitisizinga gavumenti gy'ateekingamu omusaala buli mwezi. Naye ekyo tulabanga kyakola ekitamala. Bwa gavumenti yaffe weetuuse eba yeetaagamu action otulaga nti muli bumu n'abantu. Weewaawo twandigambye nti nno yandisoose kubanga aresigninga ku mulimu gw'alimu ku gavumenti gy'alimu okusobola okumatiza bannayuganda nti ali wamu n'enkyukakyuka newankubadde abikoze leeti. Naye abamu ku ludda bagamba nti kifundako abo bali mu kintu bennyinnyini abali mu gavumenti ne bagenda mu maaso nga bakulitisazinga gavumenti yaabwe banaasinzira okubanga balina amaanyi agamala okulaba nga eddoboozi lyabwe libuulibwa. Kubanga tulabyeko abasinga nga basuddewo baresigninze bifo byabwe mu gavumenti. Bwe badda bali okwogera eddoboozi lyabwe teriwulikika era baba tebalina maanyi. Era n'engeri gye babakwatamu tebabawadde ka respect. Kati kino kyawa General Kahindo Otafiire enkizo okubanga asobola okusinziira mu gavumenti mu ofiisi ennene gy'alimu okusobola nga akandula ku ddoboozi ku ebyo byalaba byetaaga okwogera mu kaseera nga kano. Simanyi kikyolowooza. Naye nga ngenda kuba njogera ku nsonga zino wammanga. Okusinziira ku order gy'atoye, atoye order ng'asindika message eri Inspector General of Police atekinge action, disciplinary action ku high ranking officer Odake. Sorry, gwe bayita Odoka. Odoka ku luno alangibwa ki? Ngenda kubanga mbikuleetera. Wabula njagala okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinza obbanga otuwuliriza. Bw'otannatoyingako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otoyingako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora abali e Bulaaya mbalamusizzaako nnyo mubale kwekuumira ku mayimbo gano aga Yugi Update TV kubanga obadde muwuliriza mulungi okuva emabega ozze ogoberera omukutu guno era tukwebaza ebyensusso ate gwe asheyalinga ate gwe simanyi nkwebaliza ddala nnyo mwebale kubeererawo mayengo gano. Kakati Kahindo Otafiire agenza okulaba nga gavumenti yaabwe gye balimu yawabadda era n'eggwanga baagibwa bisadda. Kati bwetunuulira ku ministries ezigenda mu maaso mu ggwanga zonna ziri upside down. Weesanga nga ministry oba kaŋŋambe nti nno obuzibu buva ku kulonda kwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni engeri gy'asengikamu baministers abagenda mu maaso n'okkulira ministries zino. Nze ngamba nakyo ekyo kyandisaanidde okuba nga kitunulwamu. Kino nja kujjako ne ku live tusobole okuba nga tukigaayamu olw'ensonga eno wammanga. Tulabye nga ministries ezimu ezandibadde active teziri active olw'ensonga nti nno ogala n'oweesanga nga minisita akulira youth and children akulira abavubuka ate experience gy'alina yabivulu. Kati ate onaamuteeka mu position ekifo teyatalinamu experience nekyatasobola kuba nga atwala mu maaso. Ate omusanga nga takyalina myaka gy'abavubuka ali myaka gy'abakadde ate nga yakulira minisitule eyo ey'abavubuka era olaba nga awo ebintu babyesulise. Awo tolina ng'ekijjo nga ati no minisitule eno tekola bulungi mulimu gwayo olwedde oba okirabirawo nti yo tegenda kuba nga eperforminga nga bweyina kukola mirimu egyo. Kaakati weesanga Ministry of Education and Sports ogenda okulaba nga naye kennyini ebitabo by'alina tebimuwaliriza kubanga atwala minisitule eyo mu maaso ngeza bugeza. Kakati Kahindo Otafiire avuddeyo nalagira Inspector General of Police mu bwangu taking action, disciplinary action ku officer amanyikiddwa nga Odoka olw'ensonga ati nno ono yeenyigidde mu interference by'okwenyigira mu land matters mu by'ettaka ekibba bantu ekibba ttaka mu ggwanga kibadde nga kisusse ng'abantu beegumbilidde omuze buli ayagala kasita abeera nga munene mu gavumenti buli wayagala okubaako ne kyabba
ngaddukira ku poliisi nga basimbayo ebbaasa nga bajja bakwata nannyini ttaka nga poliisi ejja n'emigemo ewala bakuuma basiisira mu ttaka eryo okulikireiminga nti nno lyabwe. Oba okiraba ekintu ekikyamu ennyo. Kati Kayindo Otafiire avuddeyo n'alambika n'agamba poliisi omulimu gwayo senyiga katutawaanyamu naye tujja kugumirayo. Poliisi omulimu gwayo gwa kubanga bakuuma law and order nakukuuma bantu na byabwe. Yadde tayinza kusuubira nti owa poliisi alina okugenda mu maaso neyenyigira ate mby'ettaka. Poliisi toyina kukwata muntu n'omu ku byattaka. Eyo minisitule siiyo era tokivunaanyizibwako. Era nammwe abapangisa poliisi okujja okugunga ku by'ettaka mukola kikyamu era nammwe muba mwetaaga okukwatibwa. Kubanga tulabye enfunda eziwera abantu baluuzinze properties zaabwe, baluuzinze amataka gaabwe olw'okubanga tebalina authority kugenda mu baabuyinza nti talinayo munene eri mu bitongole ebinene ng'ebya poliisi ebya gavumenti kugenda kusobola kulaba nga bamuterawo protection okuuma ettaka lye. Wabula babalina embavu n'akabaasa bye bagenda mu maaso n'okukola bino ebikolwa bye beenyigira mu bikolwa eby'okubba ettaka olw'okuba balina obuyinza ate nga tewali kigenda bakomako. Ate ne ba government police officers ensangi zino beenyigidde mu kubba ettaka ly'abantu olw'ensonga nti balina obuyinza balina n'emmundu. Bino ebintu gavumenti bye twetaaga okuba nga mutunulamu bwe bibalemye muteekewo entebe muteekewo gavumenti musobole okuba nga mugiwa pati endala esobole okuba nga egitwala mu maaso. Buli lwe twogera enkyukakyuka bino bye tuba twogerako. Weewaawo Kayindo Otafiire naye tatuukiridde mbingi oba oliawo naye alinayo personal interests ze y'ensonga lwaki avuddeyo ng'asobola okuteekawo eddoboozi ery'omwanguka. Tulisanyukira nti lisobola okuwulirwa singa libeera nga liri siriyasi lyetaaga n'okuteekinga action. Olagire ddala bannayuganda nti naawe oli omu ku nkyukakyuka. Juzi yavaayo n'akunga abavubuka basobole okuba nga bavaayo nga bayimirira ku ggwanga lyabwe baleme kusirisibwa kukwatibwa. Buli bwe banaabakwatanga ne musirika mugenda kuba mubawadde omwagaanya okuba nga bateekinga action zing'ezo. Naye buli bwe banaakwata omu babiri abalala ne muvaayo era ku nsonga y'emu bajja kutegera mata ensonga eri ku ki. Jjukira omukulembeze atwala eggwanga lino yavadda ku mpagala takyalina kyalowooza kigenda maaso mu ggwanga buli kimu bakimutegerera butegerezi. Ebyo nga bwe mbiwulira simanyi bulungi. Kitegeeza ki? Eggwanga bonna bonna abalifuna balina abalifuga kati balinamu personal desire zaabwe. Kati tunuulira omukulembeze kikyakyayinza kati okukola. Ffe kati tulina okwebeereramu abakulembeze abali mu gavumenti ey'owakati muveeyo mulwanirire eggwanga lyammwe. Wemunaatuula awo ne mutunuulira buli kintu nga kigenda mu maaso n'okuwaba eggwanga ligenda tuwabako. Action zo muziteekinge, orders mutege naye orders ezo ze mukola twagala zibeere nga ziri active. Si kubeera eri n'oyogera bwogezi n'otakola na follow up ku kikyoyogedde ate ng'olina amaanyi n'obuyinza obusobola okukyusa embeera eyo oba obusobola okukyusa ensonga eyo. Oli ku Yugi Update TV kubadde osinza oba nga otuwuliriza oli waddemu oteekawo endowooza yo okusinziira ku bintu nga w'obiwulidde nga w'obiraba. Abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mbaagala nnyo mweraba.